Wadogamba abantu bakosa nnyo ku social media. Nkozesa nnyo, everybody comes to me. Nga bagala interview. Bagala kukola busente, bakola kirenze mbawa. Kubanga there are people who are looking for listeners. We bali ba bloggers bani nola bani bajjayo kano ko commenting abana ne bakitanyira muri bakola kimi. I'm a very diplomat. So abajja okusaba interview bawa. Abamu kubanga nze sagala yogenda ku distorting. Yes. Nwane nawe. That's why bano bagamba want to talk to Mirundi. Nze sobola kugera namu kubamba manyi you distort. Mundani ko kubana na monitor. Mirundi apologizes. Mirundi done what? Mirundi leaves him was his camp. Nwane namwe. So I only give an interview to respectable people. So muntu wajanga ali respectable mwa interview. Anti fe mu mawuli abagasoma tuyina kituyita off record. When a journalist does not respect off record over embargoed up to when uye munamawulire yinzo munyumiza omwa briefing omwe background kasibya kamera kyakuba munamawulire yinzo munyumiza nga munyumyamu. Yes. Nabi kulabanga byataddeko kake tomorrow you don't come back. You're off record. You're off record. Nkubulidde off record to help you to understand the background of the situation. Tegwe nobikuba. Kakati nze abamu sibawa. Waliwo empapula zesibwa, waliwo abamuli besibwa interview. Native nazo agenda ozivako. Nana zirako. Kwanga kuva wava ku NBS. Anti baby distorting. I respect Muwanga. I respect Anyumula Ronald kwezo oyo. I respect nono mbuka yali mugundi yali wambuga era kati mbuga agikomezaawo. TV nungi nnyo. Mbuga yakomyewo. Eske mbuga yakomezaawo TV. Yakomezaawo TV. Era tugenda kujiddako. STV. Mbuga is a businessman. Yali kyabamanyi. Bagenda era bajjanga ne bamuga nti jako program ya Mirundi. Ate esinga okuleeta abantu. Bamuyingisangamu ba manager ne babasonsekamu ba. You see, before you go mu Uganda goyina okukitegeera nti abazze bonna tebaba babo. Kati it has given imbuga a setback is good. You go and review and do what? Bafuladinga yuba musule. But he's a businessman. A businessman suffers so many setbacks. But what is important today, what I want to address today, lwakubanti ba professor bumubagwawo. Era mu political science batugamba. Where you said dictatorship, it means that the people with knowledge and wisdom have either been silenced or compromised. In fact, what a very interesting meeting in Ndaba. I will make sure that the president gets a recording about this meeting. Museveni is in danger. People who are close to him, bayina byebamukweka byebatasobola mugamba. President Museveni. Yes. Abantu baba muliranye. Yes. Bayina byebamukweka. When I watch these meetings, like the one I was watching, very interesting meetings. We have brilliant ideas. We have people who have ideas, but I think they fear the president to tell him that there is somebody says, do you agree? There is a need for a paradigm shift. Nti Museveni kwagifugidde yeetaaga change. Change yeetaagisa. Solution izo nabazina naye nze kyembagamba nti Museveni si yayonoonye. Museveni bwe yajja yalina goodwill y'abantu. Museveni is a revolutionary. When I want to judge Museveni, and I wrote a book, Museveni the revolutionary. We have a revolutionary, we have a politician, we have a statesman. A statesman looks for harmony. A politician looks for winning the next election. Why? He excites people like Besigye. Kubanga ye kakati Ruto ayina emyaka 10. This new contract will depend on his performance on the earlier one. This one. Ekitegeeza is in a hurry. A revolution like Museveni destroys the old order. Natekawo a new order. Tubale yakuganti fundamental change, not a change of God. Kakati Museveni yakola biki? Kekataba kemba wandikidde back to the same mujini. Why? Mwabulirawa. A revolutionary education is people. He started the UPE,
USE and expanded the intake at the university, and we have expanded the universities. Why? He changed the colonial policy of having a few educated people in relation to jobs. Baba Zungu bali bagamba lwaki obeera n'abayigiriza abangi nga tebalina mirimu. Museveni batwalanga abaana 10,000 kati Makerere ziri university ana Makerere emala omwezi mulamba etikkira. Ekitegeeza kati the issue is not to get a job, but how do you utilize the knowledge laid out at your university? Ekyo kyo kimaze ekitegeerekese n'ebyokukyusa nabyo era nkubuulira nti ekyokubiri revolutionary kyakola. A revolutionary makes sure that his population is healthy. Museveni yamalawo reducing HIV nga yina resources ntono. Museveni najja wakala the 5 killer diseases twasomanga zipoliyo as if they had been imposed by God. Zimizo zizagwawo. Museveni nazijjawo. Museveni rejuvenated the country's image. Watambulanga ebweru nga baka amin. Museveni defined the state. A state, a modern state. How do you have a modern state? Create infrastructure, natekawo gundi, industrial parks. Mumawanga agamu industrial parks, osangayo n'ebizimbe, so that the investor does not reduce his money. Atandikirawo. Abamu nti bagamba land bonanza. Ayina 23 investment pa. Natekayo kana akawala simanyika investment. Akutikina tibuyina orientation. Tebubimanyi. Museveni provided security. A state deals, a modern state deals with only 3 things. Put up infrastructure, damu mfu, muzibba. 2, security. By investor mbakuba amasasi. 3 is a conducive environment. Kakati kiki kyatakoze. Anti byonna kiseera bazizanyidde. Kakati anti babizanyiddemu awo enkugamba. Byonna yabikola by'oyogedde. Naye babizanyiramu. Kiko kyalina achievement. Abantu bonna babadde balwanyisa Museveni babadde bakoze kye tuyita sagiko. Yakuba obuyekera n'abujjawo. Babadde bantu be nga bamuliira muli up to today. Abalwanyisa President Museveni bantu be. Si beebweru. Kakati basooka tukiyita surgical operation. Tibaba babe. That's why when he listens to these meetings, he will be surprised to see that for them they have a solution to everything. But what has created this problem you want to solve when you come to power? This is why people never mulaba courses bichi bakuba mukozi. Me, every time I feature prominent in their meetings, me, I'm not the one who is popularizing the mukozi. You provoked mukozi into battle. Chavudde abakuba. You provoked Ngozi into battle. Nemumalining. Somebody said, why do killers kill bloggers and spare Mirundi? Yes, Mirundi is spared because I don't attack. I don't malign people. Me, I demolish your ideas. I'm not the one who has cropped up Muhozi. No, Muhozi is a marketable thing. Atundika. Kubanga yete yajja mu government oyina kyo muvunana kati Bubi omuvunana ki Baby abamu Baby omuvunana ki kati mugulu Katonda Baby amuvunana ki kwangu wayo kunsi Baby bwafa bamuvunana ki kati gwe oyinza tyokoga nti yetabadde mu government yamu bino byonna mbadde mukola okulwanyisa abantu nti muvoke ba president tabibaddemu until you provoked him into battle. Kati to me the most important factor je tulina okuteesako kati singa Uganda badde ne basinkers that would call for immediate attention is the statement Museveni made. I've decided to go back to the bush. Many people did not understand the president. What the president means is that he has been frustrated by democracy, which is very dangerous. President Ayogedd'Ekyaddusizza. Yes, democracy agany. And if we want to defeat a revolutionary, you force the revolutionary himself to undo his early achievements. A good day. Baba mumaze. President Museveni bwava ku democracy aba a good day. Me I can able explain if about to go over. Let me tell you. When Museveni talks about charcoal burning,
you ask yourself, he has been let down by the intelligence. And in fact, in that meeting, they pointed out, in my opinion, the only effective intelligence is the ISO. It's a cola. Yes. Naye wano. Intelligence effective one ISO. Kakati kwe kankubuuza equipment babawa. Oyinza n'okusanga omusajja wa ISO nga talabanga ku gundi lie detector nze gye nnina. Lie detector njiyina. When I talk to somebody ekulaga ti omuntu atalimba ebigambo bibifulowinga ku gundi oyo alimba. Noyinza okusanga wana mu lie detector kyetegeeza. Lie detector is a machine. Omuntu alimba ebigambo bibifulowingira ku speed n'atalimba. No omutamiivu naye ebigambo bibina bibifulowingira. N'omulalu taba coordinated. Kati ogaye nti President 7 is let down. Very dangerous. He shouldn't do it. Kubanga kati charcoal burning. Who are involved in charcoal burning? They are soldiers. Eh? Yes. And why are they involved? The intelligence will tell the president that why the army is involved. Are they burning a charcoal to take it to the barracks? No. No. Why is the situation alarming, unprecedented? Why? Any investigator will tell you the demand for charcoal in Somalia and Sudan is high. Sudan bakosa nnyo amanda. Bano tebakimanyi. The Kenyan army is getting billions of dollars by selling charcoal to Somalia. Never nabawa ne kibatamanyi. Nti small weapons as homemade guns, grenades, zikolebwa ezitawanya Israel, bazikolera Sudan na Somalia. Kati oyinza okusanga nga bayina element gye bazudde mu manda. Nga chaka alimu element gye beetaaga. Tubula business y'amanda kati ya bay. Zijabatta. That's an African. An African an immigrant. Kalogawo kocha amanda mu Uganda. Munozani Uganda. Why is it that the army majege gachirimu? So kati intelligence was table with the president. That transported to Kampala. And why is it the demand is high? And the president said there is a particular tree. Kakati bana abantu bakimanyi. Omanyi technology muzibu nnyo. Kati bano bayinza okubanga balowooza ti amanda bagatwalira abasomali kufumba. Me I knew this amanda market. The Kenyan army is getting billions through charcoal. Tunda amanda Somalia. Nefuna sente. Kitegeeza, and you see Somalia has been a problem here. I told you the police maintained a big garrison in Karamoja. This is why the largest beef factory in East and Central in the 50s was in Karamoja. And the Karamajongo elders, when we got independence and Obote visited the area, they told him, please remove that machine that is finishing our cattle. If it was Museveni, this is a source of income. So that one, Museveni has now resorted to decreeing. Because I see, even if you make a decree like Idi Amin, when you cannot arrest the culprits, Kubanga, what makes the military involved, and what makes it that the police cannot arrest them, and where the charcoal that is exploited in this area, what's its destination? Are we seeing bags of charcoal on buses from northern Uganda? Are we seeing charcoal ending up in Owino? Where is it? The intelligence will tell you. Kakati, he talked about parliament. Parliament is very easy. Let me give you an example, because in Africa we use similes. Similes are used for lowly educated people in society. What if you catch your wife in a bed with another man and you collect your children to ask, where should your mother go? And all your children unanimously say they should go with the intruder. The best thing you should do is to subject those children to a DNA. Kubati baba babo. Abana babo bali saidize nani. Kakati look at the composition of parliament. They gerrymander the constituencies to create more MPs for NRM. Some of these MPs represented two Mirukas. They moved away from the standard knowledge recognized standard of 50,000 people per MP. Kakati waliwo naayina omutwalo
waliwo nalina akakaaga ne baweza abantu kumpi 600. The president campaign is for them, but the judge during the Sechikubo case, a judge ruled that these MPs don't belong to political parties, they belong to their constituencies. NRM did not contest it, did not appeal. Let me tell you, in every by-election Museveni goes to campaign for these people, the NRM people. Even these, the independents make memorandum of understanding with the ruling party to vote with it. How come that Museveni, who has the largest political party in parliament, is also complaining about parliament? The matter is simple. Nabagama Nabasajat by human feelings. They think that people are robots. That's my observation. A person who knows human feelings, you cannot find a huge project in the Ministry of Sports and you transfer the minister from sports to be chief whip and you bring your wang. Musiru, Nganza Bumwankola, Ntimonzi Yamuchifo, which was dead done. Mumonga de 10 million. Nanzamani Mumpemi Twaronga. Come out, John Pomodi Momala. Homo in your sass, Bono Yakube Yondo Mutu. You think of my robot. Sikoma wo sees a put the Mubakolida. It demoralizes, it humiliates. So Obua cannot work as a chief whip. He was humiliated. It means that whenever there is money, you took 5 billion. But we are about to settle this matter, I'm telling you. Because I was watching a meeting where somebody agreed. The person who has been blocking this man was have been saying, the president gave me money and I need. Nebuli chera muba motoka ku settlement. Anti wali wabadda wakanya baba ali balowoza. Nti they done with this man because they are needing. We can keep him in the government on peanuts. The city Kusasira. Ati tebagala ove mu government. Sisi wali jiberamu. Wali balowoza. So yeto kunzijono nonkanyuka kujirikiti ngani. Nze bonjoka sikomawo. Bonjoka sikomawo. What I want, I support Muhozo for 2 reasons. Nti ne mu state house teyanwanyisa ako. Jeno mozi nebo wali mu state house te yakulwanisa. Biro bango bayankubira wane simu ekiro. We bakuwa mu state house yakubira. Na president tabirimu. Ne bwe nalwala sente dokita. Ne bwe nali ngende ebweru yampa $1 omutwalo ku for check up. So he has been my friend. He recognized most of Museveni family members recognize and appreciate the contribution I made to Museveni. It's only Museveni who does it, who did not recognize me. Maybe Museveni underrated my skills. He didn't me was being fed on information. Kakati nze nkubulira ne nkugamba. Mwanange nabo bayogedde ne eddoboozi lyempulidde nga babagamba nti omusajja mumuwe sente ze. Kakati njagala basigina lotozi tebaliwo mwabadde Kenya mulala. Badde nja twogereko ku kyakusasa nayo na dimanja maliriza. That's one kyenkugamba. Ti parliament chief whip Obua Sinankabirwa. Obua was Nankabirwa was given 5 billion to Tako Kataka Bayanako, which means he was facilitated by outside the parliament. 2, Ono Musaje Yarimu defense is a gentleman. Kiraka to the National Assembly. Toyita muleta mubinu. 3, Museveni abantu ababa yitababe. Yabateka mu sentiment. Read my book. Nabaga nti mu Uganda by independence by financed by the forces in government. Fulaga Bayala Tabana sent. Fulaga Bayala Abane sent Abaina Jaziji. When Ale Mutabana sent. By independence. 1 Tabana sent. Ekitegeeza bu Museveni tayina. Ati aba financing ane by independence bali mu government. Yanti kyenkubulira nti Museveni abayita babe yabateeka muki. So mubaka ajja kimanyi si wa party. Museveni. Waliwa muwase. Cohesiveness in the parliament between the opposition and the government side. They were brought by the same people. Kakati ekyokusatu amawuli amalagemba bulira. Nope. Has decided mbwegenda ku boycotting elections. Nope tegenda kwesemba mukalu akadako. Mukangani tubawonyi yeba tegenda kubeerawo. They did it, they are pressurizing is good. Yeah, unless they make this and this, what conditions have changed from what helped you to take over Buganda region? Muchitubulire. Echichuse kati.
kati NUP we bateri mu kalulu 2026 mugenda kwevuganya mweka bakanga where is it that which another outfit will come it tells you they are panicking nakugambye nti ne fire endala za Bobi Wine bazitutte Bobi Wine abadde ayina enkola nga ina abazungu abamu n'abaana abamu tebali wano bali Malawi bali Zambia bali Ruddawa mubagenda kuinda endayitinga mukozi nga avudde mu maje kati Bobi Wine mufu abo ba mutwe be babirimu gun data yiyo nabagitunze even 2 days ago batunze fire endala 2 ne babawo obukadde 10 buli omu nabiniseri abo bayina cause abo bayina ideology abo tibayina ideology kakati obikangani. How can you say that you will not stand in the elections? Mbukubanga Muhozi has taken an upper hand. Yatambula akolachi. Once you see mubintu bibiri Kasola Banga politician, a leader of a political group or a politician who talks about leveling at the ground. Abamusi. Katitogamba bonnopo ati abannopo nabote mbakeza kuba. Leveling of the ground teri yo ndanda ye was given 1 month defeated an interest buyoya. Kamusibanda was defeated. Kaunda was defeated. So by incumbent bawangulwa. It doesn't matter how entrenched the system is. At President 7 yagamba anti nebwozi ne sawa abiri munya NRM mutoyinza jiwangu. Anga bamuwangula enchane gulu nabagambye NRM mu by election bwe takuba kiboko na kuteeka yo sente na kuyiwa police state mu. Tisobola. Chidde mweto muzee. Mu by election NRM bwe takuba miko. Ngatakubye kiboko ngatese tia gas. Teitamu. Why? They shifted from service delivery. Tebakolera abantu. Kubanga fembi office batugamba. There is no government that fears by election. Fears a by election. Why? All of the devils of government converge in that constituency. 2, in a general election is you split the resources. Kakati mwenu netu nulia Museveni bwabata nagenda yo. Agabbi tegabeera yo. Agabbi kagenda atesendika komawonazo. President esete zaleka mu by election agabbi gadda nazo era yiso singa ina political wing banana yaliyo batakola singa yiso ina political department yali badde yiye soko babulira before a by election is declared. This area the most important factors are these. The person who is likely to win is this. Singa biva mu yiso ne babagula nabo anabona analysis bajimanyi tebajina factors kakati mulinde bajja kubembo Bokevuge. How can you rape when you can persuade a woman properly? Even in a by election, you bring the police, you bring the army, you bring what? You even you discredit what you have already achieved. Yes. Sichirungi. Kubanga boba roweza musente kugula opponent kugula bachi era wanganti one of the reasons ekyali kiretedde Honorable kuteesa obuzibu yali tagenda ngako mukalulu ngayita mwana opposite ngatamanyi kiri ku ground mukaluka nakasembyeyo akamuwala we Honorable kuteesa yali tagenda ngako ku ground bajja mugundi oyo sodo muganda wa president yamuze isoko tubulire kalulu ako lwaki sodo muganda wa president ate yesiba ku Honorable kuteesa mwala wawo kubanga gobo bate wesimbanga wo bali abasajja babala baba soka nominations kati nga gundi oyo Kasayija tasobola kuyita waabo oli mu Ministry of Finance oyina kyokoze wammwe gugula otyo omuntu akwesimbyeko in fact bwe batamanyi nti waliwo ngabirano nasanga bamuse mu State House ngabirano yesimba weru kungiri nayagala apemu afuta nomination lunoni ayite mwana opozi bamukuba amasasi ku namirembero olinga addukire Tanzania. The law would say if the only person nga asazeewo okulekerona aliwo nomination ziddemu wabeeyo omulala avuganya kuba bagulira waggulu naye tojja n'opposite tojja n'opposite. If somebody dies or you buy him or her kati repeat the nomination. Kasayija Minister of Finance naye yagula Franka tumwebaze naye yagula ne bajja nga bali ani opposite tebigenda kulaakulana kati the moment you get a revolution abantu nobawo empowerment nga tokyayina ne bakusimba ofuna zero
kubanga totestinga nga kochi defeat gundi mudu yachi y'abantu katona lebo kutese banga lyali afugidde sembabo yali tali nyanko kugulawo ayita mwana opposite nga jana opposite kubanga obala nti okuwa abalonzi bano okukola ki okuba ali ku polling station okukola ki era olunaku lumu kutesa bamusimbako omwana namulemera bamubba biwandiko naye yali amulemeddeko lwaki bali baatula ne bagamba nti kutesa bwayita mwana opposite abali ku polling station tajja tu waliwo n'ekibuuzo ekitambula nti onalebo kutesa mulwadde nnyo Germany nakyo kitambula a human being is kutesa metallic person alwala kati muzeyi njagala kujjayo eyo njagala tumalirize eyo nina ne dakiika ntono nnyo tugende ku byandeese ebibi President Museveni ajja kutuuka n'okuleeta yali aganye naki beyirunga ne cabinet ekkiriza kati baminisita baali basibiddeyo envunza tekutemyako kigere baminisita ababbi improve investigations side investigate neba nababbi waliwo gwenva okukubira essimu oyo gundi ani osiwe butambala mukazi ayagala kusiba omuntu mbwayagala obukadde butaano famire yaffe oyinja mukuba mujjewo ayagala kubba kakati nkugayi Kusasira. There are two things about Kusasira. Kansoke nkubuuza ekibuuzo kino. Catherine Kusasira yabadde ayogera eri president n'amugamba nti Kusasira bw'ojja kundabula kiki Kusasira simunenye why any new person bw'agenda mu kitongole tamanya bamunnyonnyola how you conduct yourself it operates. I did not get it introduction orientation bw'agenda mu state house baba orientation bakugamba bugayi muzeyi tashibo wanudde president yali ati yetise fayiro ze nenjagala ngende nzi mujjeko musajja nambogolo nafikira kuna wuto huko buli omwe ayina kyakola kakati nze mwambulidde president lumu yali yetise fayiro noyagala ogende ozimujjeko abasirikale ne bagamba nti tekikkirizibwa bayinza n'okuba essasi erisa inaba ages muzeyi president waba mu state house amala kuyita gwe teweetwala ne bwalagira nti close that window togendayo bwatali mu department egalanziki tosituka president yagaa nti banne mugalo olujja olwo gwatali mu department egalanziki tofuluma togenda duggala era ekyobola nti president ayinza okuvayo nagaa nti kolomi nani kakati epanic person n'atamubulya nti muzeeyi hu ne babayita mwena ne mwasembulinga erwakitula abatiitiizi abali timid muzeeyi okujjako ng'oli mu meeting so ndeko dadi president oluusi agamba kolomi nani n'atayogera linnya lya muntu mwena ne babayita erwakitula alondeko gwayaga ono talina kaleji emubuuza ne principal private secretary tasobola mumubuuza kiriza president bamutya nnyo yes but you see Museveni respects people nze nga tsabifunanga nti omukulu obeera ne kodi yo Mr. Mirundi Uganda economy bring me that book if he doesn't mention the title has he chased me out of his meeting diplomatically bwamiti na Mr. Mirundi geno ndetere ekitabo kino n'atayogera title abangobye todda ate sinza mubuuza nti which title obwongo bwange bukola kiza muzeeyi we wabeeranga mu state house gwe ebintu babikosa common sense one day Nsibambi the rate Nsibambi yali prime minister president namugamba continue chairing the meeting yasuka mu ntebe n'atula mu ya Museveni abasekale bamukwatirawo what have I done? You were not supposed to shift from there. Sit in the chair of the president. Nebya ne abibabulira nti staff cannot confront Museveni. Muzeeyi. Even if you remain together in a meeting nga mugenze bweru. Entebe ya president etulwamu. Eti umuwambe. Ne bwaba agisutuseemu toyinza gituulamu. N'akazindaalo ke kayogererako. Amanda bakabakalala. Abateerawo wali. Ezammwe. Tebabibabulira. The do's and the don'ts of state house. Kakati a staff tasobola confronting a president. Na Kusasira we yakoze. A staff goes through the principal private secretary ye mukamawo and the minister of presidency. Eraze bajjanga nembalike kyalinga. There is somebody uyo akero yajja nakunganya olubagala mubba yava mu New Vision ye. Yali principal private secretary. Nagenda mugundi mu hotel ya Africana anti batukuleyo. Namugamba how can you take a house staff to a hotel when they have a big
comfortable compound in the State House. Can you discuss the matters of the state? President Yamugamba. Mwagende dichimu. Ntitoyinza shifting amukolo gwa State House okutwale mu hotel. Era nava naye yali omuze gwagulina. Nani no yakero. When the president is addressing the nation, toyinza mutwalira kapapula. You disrupt him. Chabadde ayogera. And they want to show nti ekyo nze nakimugambi baba bamasali. Gakolere kubalo. Gakolere kubano ba minister. Ne ku president toyinza mutwalira kapapula who are you? Yeah? Ewe bakola. Nono kye yune oweche uwondi bye byamuleeta obuzo. Era seba president ngabe nakugamba kino n'okikola nakino nkusaba kikole. Era bwe are you in charge? Are you the one who tells him what to do? Well, one minister Yamugandi write a document about the 1966 crisis. I'm going to address my soldiers. I don't have time. Yakasanga yunga katudde muntebe yabijja mutwe gwe kasiru nakagayiwa. But I wanted to guide him if he is confused. No. President yagamba minister amukolera research ya 1966 revolution. Minister teyagikola yamusangayo nga atudde yagikola nagimuwa kakati kone katuleyo kalage ndoza kali kamaze ddo kwogera nti yenze nagiwandise jagenda okusoma exactly as I wrote yagisoma busiru bwako wali ekimayo nakuka kasajja kuli kasiru wali osima. But here in case he stammers, in case he gets confusion, akuyambye nokuyamba nakuwa assignment era bwe bwogera. That speech was written by me. That speech, you see, hey, gwe, do's and don'ts of State House. You were staff of the president. You cannot confront him in public. Nga Kusasira bwe yakoze. Naye tabimanyi. Nti kati yafuuka presidential advisor. Ayina amateeka g'alina oyitamu. Presidential advisor must go through the minister of the presidency. Honorable Mire Babalanda. Nti a man who was riding nga mpandika butereevu to his excellency the president of Uganda nempandika yogundi yange brief njise through the minister of in charge of the press agendayo neba ntebabimanyi gwe brief zo zagenanga butereevu wa president kati ate toyinza kudda wa minister kati choba wabigoba kulaba nti you see kakati loyo musajja nga Muchibi was the Minister of Foreign Affairs. And eventually, you become an ambassador. Ambassadors go through the permanent secretary. Ambassador is a minister. You are law. Ambassador cannot talk to the minister. Ambassador goes through the permanent secretary. Kati mzee chogama nti permanent secretary asinga minister. You head prefect wa mwe. Ni head prefect. Permanent secretary wa Foreign Affairs. Ya handling oli ku level ye ya kufuga nchitegete kakati gweteberezo musajja nga mukibi nti was a former minister of foreign affairs nagenda kuba ambassador ne bwogenda ebweru you create trouble ti am a former minister of foreign affairs bakwanjula batya when you are presenting your relations. Kati muzeyi temwinayo orientation mu State House. Oyo simunenya kusasa. Okubabuulira. Ti president waba ayogera bikola bwoti. Kati mwabyesomesa. Anti nze nayina obwongo nasoma diplomacy. N'obitegeera. Nasoma diplomacy, nasoma international relations. Era nalabye meeting nga bagamba. Now this is a multipolar arrangement. I don't know that Britain can reach that level of becoming a superpower again. It has no little money, even if it is nga nkimanyi tinse tambulya ku bipolar oba unipolar never receive anti bagala okulaga tizira complex issues that because cannot comprehend tujagenda ku ebyo muze badde China ebibuzo kakati State House Palace lulinga lubiri yes luina do's and don'ts yes kati mukyala Kusasira yete mwabimusomesa era wanudde omusajja twagenda mu winter nenga sente za winter yaziri adda bagenda ne bazibawa simanyi bazibawa banga ki yaitide to follow those small things nagulanga natambulanga ne dollars ne Museveni said don't allow this money to move out. Why? Because he will die. Taina ngo iza winter nga yaziri wari yabagamba nti you people don't follow me with those ramushakos of yours nga gakamira ganene bwe gatikaliko nakikwata nga bwaba akawagame butono bwe buti kakati you need
a person in a combination of political science and diplomacy to run State House. State House course yabwo kugayo okolayo. How can you say the president is a liar? President na promising ekintu ekitakolebwa. Ne mutu okugamba nti president ayina empapula bbiri olwa blue n'olwa yellow. That cannot be a president. This is why tibabagamba nti nganda bwe bamugamba nti president wa Uganda agulwa amasuuti. Si bwavu. Museveni ayinza n'okudda ssente ezo eziri intended for masuuti n'azonetingira charity. Si poor. But if you have money for you, singa gwe what if nze nali nsobola okwegulira emmotoka naye nasanga emmotoka bayina emwe mutambulira n'emikidalo n'enjika ningulira weeyange. But does it mean that buli gwe banaleetawo has money like you? Watuuka mu State House nga mutambulira mizindalo mwena tula ate yange n'enkikano ogenda kuŋŋendeeza ebweru. Amiri ekyambadde nangamba Muzeeyi has noticed you don't attend his meetings outside Kampala. Nemugaa you have no car. Ate eno nemugaa nti gwe mutani wa Mirundi atambula n'emizindalo. We got and they got an accident nekibatematema nemugaa sije kiko. But Muzeeyi agenda kugoba teriimu tusaka mi. If you cannot buy a vehicle for me, can I assure me to educate my children? Mama Maria yagamba ati the president yategedde tokyabeera mu meeting n'omugazi sirina mmotoka naye atambulira mu y'emizindalo. Yagigulabinga ku department endala n'agimpa. Bali bagala otambulire mu y'emizindalo. Yamizindalo obeere ng'ogisitudde n'insurance sekusasula nga mizindalo watambudde nagyo kakokole. No. Kakati you need a person who knows the diplomacy, you need a person who knows the politics, and you need a person who knows the dignity of a head of a state to run the State House. President bamuyisa batya? President yayisibwa atya nti a president cannot make a promise. Kakati kankubulira okubaba mutya n'obutasoma bwabwe okubeera nga tebayina n'obubbi. When a president goes to an area n'abaga nti muzimbe essomero eryo, an aide of the president will go to him n'abuuza, Your Excellency, you have offered the school to this area. Is it going to be constructed by local government through unconditional grants? Is it going to be constructed by Ministry of Education, or you have donated it as Museveni Kaguta? Tewali anyega. Chovola bifa yiringa. Ask him. Najja nonnalweyo sojo sije mirimo. Ano kalima abo bani. Ejo sije mirimo jajja nonnalweyo so. You need a serious man in the State House, or woman. Yasoma diplomacy, but she will be frustrated. Katinzo yokusasira simunenya. Kusasira tebamubuulira. Once you get married, you sacrifice your liberties. I used to see nga abazungu bajjanga okuyintavinga president ne bamusiganika powder ne bamwedigestinga ne bamuteekako n'obuuma. Do it to him, go wawan. Nisha Mirundi I'm not a film star. Abazungu boy bajja mukolako interview aba CNN. Yes. President bamusiga ne bu powder n'asirika. Mu studio gundi entuyo zireme kujja. Yes. Nego wawano jango bimusiga akugayo banze ndi film star. Omayenti it pains. Tezo kwano mukazi wonga mulwadde ali mu ddwaliro and people expect nti akola mu State House ayina sente. Musigala mu room mwembi waiting another visitor. You cannot a disciplined man like me. Era nabatunuliranga. Muzeeyi njagala kulaba munzekka. Muzeeyi use after getting instructions I would move away. I think that's why he enabled me to remain in the State House for 14 years in spite of the humiliation. I never touched their money. I had my money. I never bothered them in honesty. No. Gwafunanga instructions ng'ogenda. Tewaliwo bino Muzeeyi njagala kubugamba munzekka. Kero yagenda najja. You see, how have people been running this place? I'm seeing juniors undertaking serious assignments without informing me. State House is not a corporate like a new vision. This is a political institution. Learn it from today. This is a political institution. Museveni, when he's giving assignments, he knows the person who is best suited to undertake this assignment.
nga akera ayagala kukola ki ate akero yali akolola Museveni n'okolola emirundi esatu mu meeting eegi nga ugifulumye. He does not play around with his health. Bwekolola okolole olabe bwokolola bwokomawo enkeera. So these people need to be trained. Kusasira. Yeah. How does the presidential advisor? How many are you? Mulinga ebikumi ebi. But presidential advisor banji. If you allocate 1 hour to each of you, kitegeeza nti esawa bisatu mu nkaaga. Abazono. Kubanga muchala Kusasira yagaita mulaba. Yeah. Why Why do you want to be pushed like a wheelbarrow? I never waited for the president, but the president said, make sure that Mirundi gets unfettered access to me. But when you are speaking for the president, it doesn't need that you see him every day. No. Now we wait to man. Initiatives. Never mumazaibi wayogeranga bakubiranga amasimu. Nebaga Ayogedd'Ekyaddusizza. You could be Anthony. Kubanga Museveni mwangu. Museveni te contradicting. Museveni mwangu nnyo okwogerera. Kuba ku position oba ku Africa oba ku Europe oba ku ki when he makes a statement tagivaako. It's easy. And when you make a mistake, you tell him, Your Excellency, I made a mistake. Nze waliwo Bukenya lwe yali ankubisizza. Former vice president. President yali nyenyenyi eyabasaabaze okuva e London ne bamulaba ekiro nga aboarding ennyonyi. Kakati abasekize ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti tukolere Wakabadi. President alina ennyonyi naye bamulabye mu nnyonyi y'abasaabaze. Tekali naye n'abalayizi bange mu mawulire ne bakuba essimu. The president has been seen on passenger plane in London. Nimbaga is checking why ministers don't want to travel by economic class. By next time, next financial year, you'll be traveling by Katibukenya Nagenda Namugamba. The law says don't disclose the whereabouts of the president. Ngatanatuka jalago bachi. Fetuba buli yanga boogera. Nkulembeze wa Uganda ajja kubeera Masaka. A state house official cannot mention it. President jana abalaga ngatanatukayo tebayogerayo. Tuyukireki. Ayala atingise. Kyambadde sikimanyi. Era abagezi abalina amagezi ogenda okuwulira waliwo omugenyi ow'amaanyi agenda okukyala mu kitundu kino. Bwe bakoma. Teri omugenyi ow'amaanyi ajja. Toyogera linnya. Of terrorism naki. Kati president yalinnya ennyonyi y'abasaabaze eyukke. Ekiro. Kumakyana ampita. Nangamba jangu. Ekiro nga sijja kugendayo. Amelia nangamba ne kumacha. Don't go there. Nti tewadize Mirundi. Ng'embeera ya maje. Ngamba ningenda. Museveni mwangu okunyuma. Why did you disclose my whereabouts? You said this and this. I said Mzee. Nakoledde akabadi nikakwatayo. The soldiers told me to create akabadi for you. And kakutteyo kakati ompumira ki. Nagango nti mujasiki yakulagidde okubikola. Okubyogera. Omwana yajja nakuba salute namugamba. We contacted the Mirundi and Mirundi has done it perfectly well. Museveni naga next time don't rely on the soldiers. Make sure that you talk to me. Bukenya namulekayo. Banwanyisa naye nga tebansobola. Ekitegeeza gwe. I was highly intelligent until I was prepared. Nene mwami Bukenya mulabika mwali temuzikwasa bulungi. Vice president, former vice president Bukenya. Samugamba nti Bukenya oyo twakolanga ebintu tukusuule. Kyakola bantu okubalawo. Mzee bagenda noga president. Nti vice president Bukenya. Angula tukusuule. We are plotting to overthrow you. So whatever is uncomfortable with my presence here. As a president, we are vowing number Bukenya land from today. The government is a role in a content in a stock when Yamato Dangamukumani. I say, Yasigala. You come to me. One don't know any songs. Mazai. President Yariwa in a vice president Bukenya. No God is a Bukenya. The honorable is excellent vice president. We were plotting to overthrow you before you go in the state house. And this is why he feels uncomfortable when he sees me. Amelia Naga, name one Akatambi. Bukenya nasigala wonga aliati. Ne pankira koti. Nagamba Bukenya gwe oyina ku eno government oyina content nako mushitongo teregeramu okiddangamu nontabala.
Ola bannange. Era wanga babitandise abuse the vice president. Sitroleza zinya. Therefore, zibakusasa sibanenya. It could be nti bakusasa bali badde tebakizibwa nakola bivulu. Anti oli advisor president. That's why for me when I went to president office for the new when the president renewed my nababuza, does this conflict with my assignment by Muhozi? I had to bring John to interpret the law for me. Nanganti chiri voluntary chino chirala. But if they contradicted, ekyaba no sali kisayinize. Chobwa advisor. Yisali kisayinize kubaka unkala wakasimba. Wandisigaze chobwa agezibwa General Muhozi. Ekino kifuna muki. Kubanga when if things don't change, our family will remain a poor family. But when you have emyaka 10 batujoze mbuli kintu kyonna thinking that I will bend an inch. Professor yabagamba that man believes in dignity and will not bend an inch. And for me, sina muntu gwenkuba mad siringing. No. For you, you don't think you are not knowledgeable. You use short-term strategies to solve a problem. You contradict yourselves. Ndiruko ati nganda. If MPs are directed out the door to parliament for bad dressing, how don't you think that one day your president, if he is not smartly dressed, ejected out of parliament or in from a summit? Two, if people don't need facilitation because of their salaries and what and status, how come that these MPs are paid the money, mileage, to go back to visit their constituencies? Baba Sasura mileage, okuddayo, ogenda mu constituency yo. Kakati, abaganda bagamba, nti bukokolo bugeyana disputes. While was who 6 more. A name picker not complaining about money. Ngamwe, mutuse no kwekisibandinga bund mulete n'abaana bamwe n'abazaala muzaale mulete abaana bamwe babala n'okufa kwabwe ssebo. Is it how parliament yakusasulira? Another concern of mine tukugamba mu psychology nti ensi bwegweddalu ensi tukekisera negweddalu out of psychological problems, frustrations. Wotegerera nti ensi egudde eddalu, there is a danger in your society, sharp contradictions. Look what the way the northerners buried, they killed the murdered minister, and the way these people buried the murderer. Why is not alleged? Baba baganda tebali linye bakukwatirayo duka kulia se kubana ono kamanda wago na yimuli wa se ago katia abaganda babateeka mu fear executive bagundi abenja wulufu abaina mu omutemu yatta minister naye bamuzise bulungi. Yes, era omusajja yakugambye Museveni ensi is hungry and angry. Nane nali ekoyinga ebyanganda laba entebe mwatula. This is a very dangerous contradiction in say good dalu jetulina okukolako. Why a bad thing should be nationally bad? Tekibaako kirungi lungi. Emadala is emadala, obutemu busigale nga butemu nga teri abuwagira. Naye kakati oli bali bamuzise n'ekitiibwa kye eyakuba minister. Ekyo kitegeeza nti ensi egudde eddalu. The society has been sharply divided until you find Kampala state authorities running after closing shops of Ugandans for failure to pay trading license. But a judge who ruled that this Akatambi bank is operating in Uganda without an operating license was transferred to Soroti. Yeah. And who are doing it? Kalugera and the company advocates. The Diamond Trust. Tena working license. We judge observed and ruled. And evuganya ne hamu. Tebayina. Ne as they raid small shops of Ugandans, this man, at least Mugambe was anomaly. Muzaire kanawe tekisoboka. Mukireketifying. Omulamuzi yagamba nti eyo banka teyina working. Was transferred to Kampala and condemned to Soroti. Ne bamuteeke Soroti lwakwogera ekyo. Yes, lwakobuzaavinga. Naye nga tonejje no company yiye. Kalugire mwami Kalugire ate lwaki awagira bank eyo. Anti nkubulire ye company ne mugwa kabaka Kalugire. When you read my book, No Fear of Muhozi's Presidency. Why? Because the people
in many countries where they have revenge, but the perpetrators of these crimes who humiliate people are many. Like UPC, the UPCs killed the people to survive because they like their part. In Uganda, they are not more than 10. Abasombo wense. Ekitegeza mu Uganda temusobola kubeera mu revenge. Bantu batono nnyo abasombo yeggwanga lino. Batono nnyo bebali buliwa tebasukka 10. Ogambye nti banka teyina working certificate naye judge yakyogera bamuwa transfer atenga kiwanuka yatonejjera nze in my case bantu bano baba wasente okuwoza omusango gwabwe bakalugira abagagga bakiwanuka enzange bazikwata ne bazirimira sente zo bulanti baseka ku account. They are looking for 2 signatories, one in the Kenya from South Africa to give him my money. Good. Let that matter be settled there. Now, the family are from but it does not affect my commitment to Muhozi. Never bakuwa sente the two are different. Ero jasigala ngo wagira General Muhozi. Kuno lusalo lubadde lulala. Museveni yampa sente zange n'omu Canada muzimpe. Kati baziteeka ku account. A different anti nga baba lowoza. Nti dangling I will come, the man must come on his knees. Who can come on my knees? Me. Emandwa. Kati gotoza kujanga fukamira. Nti emandwa fukamira. Even in my culture, I prostrated before the Kabaka once until I was told that the Monkey Kirani people and the Leopard people don't prostrate before the Kabaka. Even religious leaders, even politicians at a certain level, not everybody could be humiliated, but you can say police have committed the Kabaka. Kati kasitaba kuwa sente zo binunga biggwa. Naye luno lwa General Muhozi lwojja dusigalamu. Have we invested in Muhozi? Muhozi is my last hope. General Muhozi ye hope ye esembayo. Kubanga bano koloza nkyadda mukola nabo bakutta. Bodda mu government yofa. Bakutta kubakati bamanyi. Tobaagala. Bamanyi capability yo ntuliya tuwona. Muganda cannot go back where he was, he has been. Tukuyita akadda nyuma. Akadda nyuma ffe tetukakola mu Buganda. Even if you have several homes. Omusajja nakubira essimu nti mu nyumba yo muyingiddemu omusajja omulala toddayo. Leave the matter there. If Kazini was a Muganda, he wouldn't have died. Because Kazini arrived at home and was informed a man had sneaked into his house. A Muganda does not go back. A Muganda doesn't go back. No. Even if you have been catching the white ants, Echiro, Empawu, Enswa. Neoleka yeki sumuluzo. You sleep on the veranda. A traditional Muganda does not go back where he was. Because it seems I could have come. The only thing I can do, if they praise me, except one person, they praise me, so the man, if facilitated, no, I can work as a consultant. Kati General Muhozi bw'anaakwata obuyinza olwo ogenda kukola mulimo ki? Nze oyinza okuteekawo handler. Muhozi needs a handler. Nawulira afuna dda bandola abazungu. Siba gundi. And two, he has people to rely on. Muhozi has people to rely on. Nakuta obuyinza. Experience nga bwe nkugamba. State House requires a diplomat, but who did the political science? An experience of a former minister, of a former diplomat. Is the one who can run the State House. Yes. As the principal private secretary. Naita abantu abo n'abanyonyola. Bakusasira. Ne Ronald Mayinja naye yadduse. Ronald Mayinja. Anti baba Ronald Mayinja bakola bwe bati. Me, bwe batamanyi. Nti ffe tukugamba mu byobufuzi. You cannot move from one extreme end of politics to the other. Nti Mbabazi yagamba, I do not have political power. That's political rhetoric. Who will believe you, Super Minister? Binandi Salina Gamba, Oinaka wekoledde Ronda Museveni, enkyana omwesimbako. Public tekola ebyo. Nakuba na kimu. Bobere wa Bobi Wine bere wa Bobi Wine. It is only by divine. Nti Paulo yafuka Saulo yafuka Paulo, by God is divine. You change. But in politics, to move for one nechibachi yali agudde singati yali Layiro Odinga. Nti chibachi tosha. Chibachi yagamba those who believe that they can remove Kanu from power, the dead dreamers. Kanu is
emuvule tree anti bo bayina mahogany bayina mu gundi lyabwe baluyita emugume tree that cannot be cut by a razor blade. Olwamugoba ku bwa president era kyamuhontinga nnyo bwe bamugoba ku bwa vice president ne bamuhumiliatinga muyina mutwala mu heres yakola ki yakola ekibiina kya DP bakimuli mayindinganga Kibaki oluzo gundi kyakiiru yakugamba nti ebigambo ebyogerwa pa politicians tibikubya mpiiri. They don't cause stomach gundi pains when you swallow them, but they are certain. Bukenya yagamba Museveni ajja afuga emyaka 10 nembuga yifulattering omwana akabira kuyonka noga nti bamuwe ekidomola kyamata ng'afuga emyaka 10 kirudda ne Museveni yakitegeera nti limuvuma nti oba tamatira oba Museveni tamatira mumuwe 10 was flattering. Kakati ba Ronald Mayinja bambi ennyumba yagisuddewo anti ba Ronald Mayinja one tebategeera how to utilize their money. Kusasira gwe bakuba mu helicopter, kusasira gwe bakuba nga juziza sent. Do you know that Myai did not a single coin during elections? Twafuna sente mu kalulu no nyini nsi yayogala mbu ngende ku kakiiko ke nati bakuteeka kakiiko sisobola bandagire ngende mu NBS akakiiko akanoonyeza president akalulu waliko tosobola ne bali bakakuliyeti nze era ngenda nteeke mwanda wiyaze tikisoboka bali bagambye ogende ku NBS yawe this man must go to NBS where you can control him eyo ne wala ni bango bayo me when I decide nenkukanti sirida mu government ya Museveni mbanchi tegeza I can help the president as I did during the elections. Museveni has never given him a coin in the last 10 years. Why? He fears his family members. Bamugamba nti ya financing kubavuma nti yabagamba nagakabwere newto. As a family man I sympathize with him. Nanga you have contradiction because the family nawe mu family nawe na mu contradiction nanga contradictions mweziri kati nawe president tomunenya nti kwa ba family member abamu baagana bakuwe sente bagamba navumye facility nentura ne Museveni namukola apology waliwo yaga nti bwavuma facility yali anonya ayagala kuteeka omukwano gwe mbakubye ne mbajjawo gwe ne president ne muwandikira facility apology president ngali akwagala nnyo era Museveni I remember asking me kati tuteekako title ki nemugamba muzeyi gwe togimanyi gye wampa tuteekeko title ki nangamba kakati muwadde abikiriza genda ubiteeke mu mawuli lwabogo yabigana okufuluma apology yo gye mwawandika yagana okufuluma mu mawuli preparing for the pope yali ava namugongo nanga ebintu byaffe ngati byafulumye nemuga mukodomo we yabiganyoko olwantiga tamanyi nti nze namwetegekera dda kati muzeyi apology yalina okubeerako nti maama Janet nkwetondera amagezi ge bakola gaali bwe ng'olina ogissa mawulire efulume bakola bwe bati they contacted to me ne bambuuza why has Janet retired from politics before you were boss when she came later? I said they took the life of their authority from different institutions. The first lady was called by court. Museveni was elected by a delegates conference. So you must go back to the delegates conference. A ready paper. State House does not miss Janet. Yeah? Yagulire bakuba. Ne bampita nalweso nga tudde wali ng'omugugu. Nakano akafaana n'omuntu akalina omutwe ng'ogw'embuzi. General Race yaliwo. He abuses even Franka tumwebaze. Kakati no Franka tumwebaze yetu ategeeraganye na musonyi. Bano bonetta bayina okuwandakala Honorable Franka tumwebaze mwategeeraganye. Yageba nsasule oyunga mutanga mujja ku. Naye bana abakazi bayina okuwandakala envunyu mu mbugo. Bali bava beeta kula mayinja. Bakubere ddala mbamalire ddala. Bategeere nti emmandu atejoge. Nabalaba bwe bati. Mu meeting ne General Race yaliwo. N'agamba muno tuwavuma kalima keshimali showali. Twice nga wali awa kuwayiriza General Race omwennyini bajja kuwandagala envunyu bali wandagala envunyu mu mbugo bali gamba twatakula akasajja kali kava mange naye kye katutuusizaako kakitutuusizaako nkubuuliza malisi egenda na malisi nga tumaliriza yes kakati abo bakusaasira
ba Ronald Mayinja Mayinja bakola naye nze mbaga mu basonyiwe Mayinja mu musonyi waddeyo muki kati yadduse kati ali UK yagenze kuba kyeyo omusajja omuyimbi omuyitirivu twazaalibwa mukazi mwavu Tamale Mirundi muzeyi mu mugambe tebyamulwanya bizemu era bize munaku bunaku n'okyuka ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza awamu abuze eba ne Mayinja yali ayi yes mu musonyi we nava mu Nuupu n'addamu enaaleemu bannaye oyo temumanyi ku mulembe gwa Amini abantu balowooza nti obusiraamu bugenda kulyaki ensi yonna mu bukatuliki tulina omusajja bamuyita kyagambiddwa yinyimba z'abakatuliki zonna era ye yayimba e Roma nga abajulizi babatongoza kyagambiddwa died like a dog why converted to Islam abakatuliki tebamusonyiwa ewaffe waliyo beero nga musajja mukatuliki nnyo nayingira obusiraamu ne bamuwa essaza yakwata ebifaananyi bya Bikira Maria n'abyasa ebyo abakafiiri Amini left oyo muganda wa Kawanga muganda asemwogere bamuyita batume Kawanga oyo gundi yagamba nti yasinkana Abu Mayanja nga bonna balooya namuga Kawanga gwe tonnathiramuka ekithere kigenda kutuuka nga tulaga nti ow'omukatuliki wuuli basigadde w'omukatuliki omu so excitement y'abantu nabaga nti waliwo mu myaka gy'ekinaana yagamba nti Museveni bwafuuka president nfumbirwa embwa but he served under Museveni's government yakyogera so munsobole kimu kisoboka kakati abo Amayinja talenti ye yabadde bakusasira mu basonyiwe ate omanyi nti bakusasira abo bafumba omanyi kasita omukazi ano banaagenda n'akolako mu bbaala n'alaba bamutigaatiga n'alaba omutamiva muga ngunywa nkukutteko ku bisambi n'alaba abamututte ne bamuyiribya ne batamuwa ssente ku makya bw'akoma waafumba bw'ataba HIV kakati bakusasira abo bayize nse bayigiriza nti bo balowooza nti they constantly get this money naye n'ennyumba ye bagitunze naki bali mabanja ate bo bakusasira kye batamanyi waliwo gurupu eri mu NRM eyagala obbakozesa nti Museveni does not reward people eyagala obbakozesa it's a reverse psychology capitalizing how did Kusasira find her way before the president was yabadde part of which of the faction era president yamugenda nti goli mugagga wano teweetagisaawo you are wooing Buganda back naye abaakusookayo bazze kulale ne boogera nti totuukiriza tosasula president ali mukomyawo baganda naye abaganda bakusaasira bo bakyakaaba yakitegedde nti yakoze ekintu ekyo muntu w'amaanyi nnyo was he supposed to talk kusasira was he supposed to talk ku program osanga tiyabadde nako who helped her to flow into the meeting ne kusasira adagala kulaga nti abange naffe abaliyo gye tuli tetuli bulungi these are Museveni's people kusasira amagezi tagayina aga reverse psychology buyabadde alowooza nti Museveni yagendaga nti tugende ffenna mu mmotoka kasali kusasira yabadde amanyi ti bw'amaloko yanga mu president ajangu tugende era ye wano abajali abaleka naye abakubanga muntu mukazi mukadde abadde agenda naye yaligenze naye mu mmotoka ye abo naye gwe staafu ate neyega nti ye maama kabina indiscipline yewedde emirimu nti I've recruited 30,000 people omuntu ali kulutinga gwe baawa ali kulutinga abazi ku lugenda myalo so how can you recruit somebody you have seen we Christians recruit for Jesus because Jesus is not sinnable. The Papa is far. The Pope is far. But you cannot say that the Cardinal is not using himself to the Pope. So bana abana bakusasira mbasonyiwe babazanyisa nze nabeera mu State House emyaka 14 mu kifo ekyo twali yali akibaddemu why nasoma diplomacy nasoma political science nina nakyo intellect and I was committed nga Museveni mutegedde when you make a mistake he will ask you Museveni will ask you waliwo banimba nti Museveni has approved sente z'abasajja balaba kozi bantezeera new vision neekuba Museveni approved basajja balaba azimani ho kumacha saa 12 have you read new vision? No, your excellency, read it. Mudeje Katano yali akomyewo. Did you put that story there? Yes. Why? Who told you? The Kabas
tiye is legal officer Kabas tiye naddamu ndoza naye namukubira nakomawo okuwakosa you said Kabas yes your excellency I said Kabas Kabas yaduduma kaya nanga next time don't ask such a people kubanze I've made good due diligence ekintu kijje muligo ki kozi Kabasi ye yali mudiru nani nalindu kiride mbwerere president agatoddamu muga toddamu kumulifaringako kumubuuza emirimu gyammwe nno nammwe gyali mizibu toyinza kuntwala mu sente era toliddayo toyinza kunziza mu gavumenti aka wagibonaaboneramu nnyo kale mzee tetugenda mulimu abatasoma bangi state house erimu abatasoma bangi abantu abatasoma baba gundi nnyo why they feel threatened by everybody omuntu yesoma like me I transfer your knowledge tabera threatened nabagambye nti if you have trade unions mzee tetugenda ejja kuba story ya lulala avuga omulamuzi temwali musibi kuba yajja munaku naye kati ayagala sente kale neba awakazi toyinza kusanga gavumenti mu kibiina ruling party ngate ina ne nutu ngate Tony Blair yamala kujja Labour Party mu kibiina kyabo kakati abakozi bano abanutu bafanane babuni zebusitema berabira babuni practices bana abakozi ababulijjo ze babuni za national park zino zo bazikanyugira membu zifuna misala zikuluna these nutu leaders are compared as a mass communicator to the baboons of the system. Zo zili bulungi era ndoza zafa nnyo ku covid nga twakyali motoka tezitambula nezo mu national park tezafa not leaders not cannot fight for the workers because the baboons of the system who depend on the people by innocent but like national security fund they have allowances they have no time to fight for these ordinary people but a trade unions will tell you we need by the time I went to train to start a trade union for journalists the law was prohibitive ngatosobola totandika naye kakati naba ab'emmotoka abavuga abalamuzi abavuga ki on addition to public relations by the judges themselves gwakuvuga nabaga nti Nyerere yalaba amuvuga nga yeyayamula gwakuvuganyirira mukutiyo kawunda suit nya kumusala gwo gwofuna driver gwakuvuga yanyirira nabanye aba police nga bayuya yes abakuuma abakulu ate kati akabike bakoze okamanyi bwe bayongejeje emisala gy'abakuumi ababaddewo babajjeeyo bamaze ne bongeza abakuumi emisala babajjeewo ate ba diplomat officers bajjeeyo ababadde kati musayirindako ogenda kulya tututu ogenda kulya embere government yayongeza emisala gy'abakuumi kati tutu ligenda kubeera mu deployment ne babajjawo bali ne bateekawo abaabo balabye nga obadde ofuna emitwalo 4 kwayatire bonna bayongezezza batidde ekyeka ngo tekimanya muzira kati ate ba diplomat officers kye bakoze bwe bategedde kibabongeza era bakyogera mbu ochola removes already guards or bataddeyo abaabo abanaalya se that's why I tell you don't have human feelings kale tetugenda kusukka waawo we shall meet next time mwebale nnyo okutuwuliriza we have to go somewhere nenga mwebale kuba bawuliriza balungi we meet next time mwera